Amyuka Radiswe Wakiso Muwanga Lutaya okuyingira mu nsonga za nnaalongosi z'omugoleti eyemulugunya ku bamanerenda abaagala okumuyisa ku litalaba kididde omukyala ono okuddukira mu ofisi ye nga yeemulugunya ku ba Chroma Quick Services abayiye amayinja mu mulyango oguyingira amaka ge nga bagamba baagagula kyokka nga bamuwola buwozi nsimbi. Bagenda nga twewola ssente tetutundangako kifo. Nabadde siri nawo ngenda okutuuka wano nsanga bayiye ki amayinja. Sizoomu abuulidde Radisi nti ye ne bba beewola obukadde 6 ku bamanerenda bano balime wootameroni. Era baatuwa $6,000,000 ne tuzireeta tutandika okusasula ssente ezo. Tutasasulako ssente ezo ate ne batandika okutwefuulira nti baagula. Agamba baasingayo ekyapa ky'amaka gaabwe ne bakkaanya nti baakuddizaamu amagoba ga bukadde 6 kyokka tebaategeera nti empapula ze baaweebwa okusaako emikono zaali za transfer kukyusa byapa. Era n'ekyapa kyaffe baakikyusa kyava mu mannya gaffe kiri mu mannya ge tutamanyi ag'akasasa. Agabadde baakazaayo obukadde 31 kuza bawolebwa abamanerenda ne babeefuulira nga bagamba ssente ze baakasasula za magoba nga bateekeddwa okusasula obukadde 89 oba awaka baakutwalawo kubanga baagulawo. Akasasulako obukadde 3 ozamu mitwalo baasi mukamu. Kati ezo ssente zo baazeegaana tebazimanyi ate kati saa zino batugamba baagala obukadde 89. Basoose kuddukira ku poliisi Kakiri bwe batafunye kuyambibwa ne baddukira mu ofisi ya RDC ng'ono abasindikidde omuyambi we yeetegereza ensonga ezo. Asanze amayinja bwe gali mu mulyango era ne bamulaga ne lisiiti ze beewolerako ne zabadde basasulirako ebbanja. Muwanga Lutaya alagidde ssentebe w'ekyalo Willington Sereba obutakkiriza muntu yenna kusaalimbira maka ga mu kyalo ono ne bamanerenda n'abalagira okugyawo amayinja ge baayiwawo. Kiraawo wano tewatundibwa era ssebo ssentebe tokkiriza omuntu yenna okusaalimbira wano okutataaganya omukadde. Era tulagidde poliisi bino byonna bye baayiye mu maka g'omukadde babijjewo olunaku lw'enkya. Ssentebe Sereba ategeezezza nti y'ensonga zibadde zimuyinze era nti abantu bangi mu kitundu baze baferewa bamanerenda ne babatwalako ebyabwe mu lukujjukujju. Ffe mutuuseeyo obubaka ewa Mrs. RDC nti tusiimye nnyo tweyanzenge tassa mukono kubanga ekyaliyo n'ebizibu ebirala ebifaananga bino. Oluvannyuma lw'okukubira manerenda essimu nga tazikwata Muwanga Lutaya asazeewo abalumbe ku ofiisi zaabwe Kakiri era bwatuukiddewo nga waliwo omukyala akwata ssente n'agaana okumubuulira bakama be gye bali. Nange simanyi. Essizoomu amulumiriza nti gw'abadde ng'aleetera ssente era n'akwatibwa. Munnamateeka wa Sizoomu agamba nti ekibaluma be bantu bano okukyusa ekyapa ekyabasingirwa n'asaba obubbi obw'ekikula kino bulwanyisibwe. Tetulina kikkiriza kimenya amateeka interest rate zonna ze basaba ziba waggulu nnyo zimenya amateeka. Kizawire yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.